Alright, mbaniriza ku mukutu gwa Jonathan Exclusive, mwebale kubaako, mwebale kugoberera na nsonga, nobo lyao buli kawungezo kulinda ka programu kaffe kano jukira nabagamba kabaawo, buli sawa ziberera na ddala 3 nga tukuyisa mu ebyo ebibadde mu entertainment industry lunaku lwonna akuvira ddala eri ku macha. Mawulire gaba mangi nobo lyao tufunza mu ebyo bibadde ebisinzo okuhitinga ate tubeera nga tubikuleetera ku meza awo wosobola okubanga obyemanyira kuba kayita daily recap awekali okubanga tukutambuliza ensonga zino mpola mpola gwe kyo kiri kimu abeera ngu subscribinga nakugamba bwero subscribinga n'otwegattako ate ebintu bingi bijja kubanga bikyuka abo otwegattako eno kafamire kaffe amawulire mangi gojja okubanga omanya ate obulya omulala gatategedde okusunsulira nsonga ku nsonga na byonna okubanga tubikutambuliza. Nze Jonathan Exclusive ayongera bwezi kwangu subscribinga tutambule fenna nga ate tutambula ne baganda bafa banana anana habo mouthwash abakugamba nti bakukoledde akadagala k'amannyo gwaina amannyo agakuluma galimu ebituli galina engeri yonna gasanyalala asinga obaolidde ekyokyo oba ekinyogoga kyolina okukola kiri kimu weekwate nana anana akutegeeza nti akacupa ka nana omanyi waliwo omuze obuli abantu abazze nga booza mu bintu ebyabalala so nana akugamba nti waliwo akacupa ka nana ng'oyagala okulaba nti kekko akwata wansi mu ntobo waliyo ekigambo nana ne mu mbiriizi ku kacupa wawandiikiddwako ekigambo nana ye nana ajja okuba nga akuwa akawoowo akalungi mu kamwa n'okutambuliza ebintu bibeere nga bitambulira ddala malidadi saana. Kale olunaku lwali olubadde lukya videos zitandise okutambula ez'omukulu amanyikiddwa nga Alien Skin. Alien Skin wamu n'egganga ye oba oliawo balumbye ekitebe kya National Unity Platform mu mbeera gye tuyinza okuyita eyo njite ntya ey'okusoomooza abalumbye ekitebe kya National Unity Platform era omu ku bo abadde ayina waliwo gundi oyo asobola okukuba ku kidongwe oba muyite paint oba njite ntya njerabidde erinnya nga omuntu asobola okukwata oba wali olabyeko ku ngeri ababanka gundi oyo gye bakubisa ku kidongo okugamba nti eno ennyumba tugibanja bikiwe ebityo so embeera yemu omwana oyo agenze n'awandiika ku noop n'awandiika ku fangon something like that oba oliawo era okusinziira ku information gye tufunyeeko akitegeerekesa nti wabaddewo okuyisa obubi omukuumi aw'oku kitebe ekyo ng'agezaako okuba ng'akola ogugwe ogw'okuba ng'akuuma ne mu bisiza okunennyamiza nti oba oliawo bulijjo tulaba ebikolwa nga bino n'ogamba nti ababikola nga omutwe omukulu tegumanyi nti nga bwe tugamba nti sitole y'essimu nze omu ku baavaayo nesikiriza nti Alien Skin yabba essimu bano abantu batambula nabo betugamba nti babba essimu naye oba oliawo ye gwe mutwe omukulu ye yavaayo n'abeera ng'akola ki ng'asongebwamu nno era ye yasibwa mu nsonga eyo naye ekisinza okuneewuunyisa nti Alien Skin yennyini apaakinze ku kitebe ky'abasajja abasajja be ne bavaamu on camera nga beerecordinga bo bennyini although tufunye n'ekatambi ak'ekitebe kya National Platform naye avuddeyo n'apaakinga ku kitebe mu Range Rover ye bulungi nnyo oba oliawo abantu be ne batandika tumumanyi bwayimirire wantu wayinza okukwatawo abantu abali 4+ eggaali yabamutambulirako so ne beetooloolawo bonna ebikolwa nga bino omuntu wabiraba olowooza ki ekimujjira mu mutwe bw'ojjukira bulungi buli we tuba nga tunatera okuyingira mu kalulu simanyi oba muze mukyetegereza ne buli we tunaba nga tunatera oyingira mu kalulu wabaawo embeera ez'okuprovokinga naddala abantu bano ababeera ku side ey'opposition nti kubanga oteeberezamu singa oba oliawo babasanzeewo nabo oba obudde ki ekyaliddiridde then n'ekirala nga nzeeyo ku kiri eky'omutwe omukulu Alien Skin kati kiki ekigenda okwogerwa because tubadde tulaba nga tugamba abannanga Alien Skin mumuwaayiriza si ye neye kati yabadde ye
era yennyini ya parkinze kati omuntu agenda kulowooza ki alaba akadde kano kiki kyagenda butya engeri ki kati kale tugambe wa Fangon tugambe ndi munnamawulire wa Fangon ngenda kuwolereza nti alien skin at this moment, you know. So ebibuuzo bingi naye njagadde nnyo engeri abakulu gye bakuttemu ensonga zino nti tebavuddeyo kwogera nnyo yakuba twandisuubidde obaoli abo bakikoze bandyagadde batrendinge of which batrendinze because nkereddekaawo ku X nga alien skin yaliko trending in Uganda and why wouldn't he trend ng'alumbye ekitebe ekyalonda abantu obukadde obusoba mu 3 abalonda atali ku government that party aboyinza okugamba nti ekitebe ekisinga amaanyi mu opposition nga kirumbiddwa then ye kyayinza obbanga yayagadde ye ng'omuyimbi first of all okutrendinga. I think kiba kiri successful then netuddayo ne ku engeri abantu abakulu bano gye bahandolinze at first batuleetedde evidence abatuwadde akatambi anekongera okubanga kannyonnyola ekituufu ekibaddewo naye mucyo obaoliawo nze nganze I personally nina obubaka obaoliawo bwe nandyagadde okubanga mpisaawo. Tulabye abantu bangi abadde bali beeyisa mu mbeera bwe ziti and the most recent example we have Sipapa abadde mu kkomera okumala emyaka 2. I think mabegakawe babadde nga abamutta nene bamuzzaayo paka kati naye agenda kulirayo Christmas. But Sipapa was that guy innocent as in real money. Ngero omuntu oboli awali tasuubira nti wanzo bawe embeera ey'okumukwata naye abadde mukomera emyaka 2, you know. Then another example is about 31 tulina omuyimbi gwe bayita R. Kelly azimu ku nsonga ezaamusibya mwalimu okuba nti akigambibwa yakabasanya akaana akato omuwala wa myaka bajali 17 around there nasibwa paka kati an artist like R. Kelly n'amaanyi ge yalina internationally okubanga yaggalirwa. I don't know what these boys think. Naye simanyi what is that science ebeera waawo ebintu ebyo bikolebwa kiki ekikusindiikirize kiki kyamaanyi kisinga okuviirako embeera ezo bweziti. So embeera eyo ly'eggulire erisinza okukwata olunaku olwaleero obaoliawo lyennandyagadde twogereko ennyo then kati nnyo ne Haji tulabeko full figure agenze n'asisinkana Haji naye maama embeera full figure gye yeeyisizaamu omuntu ayinza okugamba yalwana olutalo okugjayo Haji nga bireke temukiyita okusala omugambo naye nga Haji bambi atumusanyulirako okuba nti Haji naye ali bweru manyi amawulire gaali mangi era twagakola nga tulaba obaoliawo waliwo saidi nayo yeetaaga okubanga ewulirizibwa twali basanyufu olw'okuba nti Haji yawulirizibwa era ali wabweru alya butaala. That's very okay, very good. Full figure, thank you. Yamujjayo yateekamu amaanyi n'avaayo oba mu ngeri ki oba ngeri ki naye ateekawo n'avaayo. Then another story olwaliro mu entertainment Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga obaoliawo naye asiimyeko kuba amawulire be kuba amawulire abasaka emmengo. I think nayo bira entertainment story badde y'amaanyi mu lunaku babadde mu Bulange emmengo okubanga ati nabo ayongera okubanga abawuzaayoza amawulire ge batambuzza omwaka gwonna. End of year parties zikyawuuma era obaoliawo naffe twandikozeeyo kapati kaffe Masembe okiraba oti twalikozeeyo kapati omwaka guno nga weebase obadde otandika okwebaka ku makya nosimuka ku makya okimanyi kyekitegeeza ate nga ndyanywa n'okwevuga neevuga wakali okwevuga ne kale subscribing liking sharing ate tubeere nga tutambula ffenna bakayita daily recap
tena kubanga okasuwa kabaawo abuli sawa 3 kale byebyo mwebale kubanga mugoberera nze Jonathan Exclusive tudingane lunaku olwenja.